Yes, Faadi TV ujimbani zisakade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale Faadi TV ujimbani update sine zina value mbana amawuli agaba gatambula okwetulya eggwanga Uganda mwabali mu ggwanga lya America mbatumeddeko Canada mu Toronto mu Saudi Arabia mu kibuga Riyadh Mecca ne mu kibuga kibayita Damamu enfolengana ku Faadi UG News ne YouTube channel yange Faadi TV Faadi UG News muzi following ezo nsonga za Pentagon zikutte masina gulu Pastor Bugingo yabuti na confirming anagama ati agenda kubafuna basajja bagenda kubanga kulaki abagenda kubanga bazimba echachi ya Pentagon ono yasubiza kubanga afuna ba engineer mwaka guno gwa 2024 agala kubako kyetandikawo ku nsonga ey'okuzimba Pentagon ero ni avana nagamba ati Pentagon yagenda kugizimba nyesi ku biragiro byambwa yagamba ati abo nabana amulomba ku social media mbwa omusajja atawuka yagamba nti tajja kugizimbira ku biragiro byambwa yagana naye nga asubiza nagamba ati agenda kuba announcing ba engineer abagenda kubanga bakwasaganya okuzimba echachi ya Pentagon amanye munange echachi ya Pentagon egenda kulya ensimbi eziwera endiga zo zikyasonda kubanga wetegeeza bulungi kyaki Pastor Bugingo gyagala okuzimba bwana abanga atakyusiza plan juka na kibagamba ne bagamba nti bwatakyuse mu plan gyateekateko kubanga azimbira ku kyaki oba kyaki ngejagala efananemu plan yayo egenda kulya akasente akawera olw'ensonga nti egenda kuba kyaki maanyi egenda kuba kyaki maanyi olw'ensonga nti material omunye gwagenda okubanga bakozesa egenda kuba maanyi ge mazima endiga zikyasonda kubanga Akakasimbi kagenda kubeera kangi ne yasubiza nagamba nti ajja kubaako kyalagawo 2024 yasubiza okubanga afuna ba engineer abakugu yagamba nti ebintu byabikwata mpola era agenda kakana nti agizimbye jukana kibagamba yavana asubiza nagamba nti omwaka gwa 2024 agenda kubaako kyalagawo ku nsonga za kuzimba echachi eya Pentagon bagambye Pentagon bwanabanga atakyusiza mu pulani ejja kuba chachi manyi wabula ejja kulya ensimbi eziwera mpoziko nga Akasimbi alina akawera ng'endiga zijja kusonda katono naye ng'ekyo nkisuubira nti endiga zikyasonda lwakuba yayambibwa bakyasonda abantu babasabira ku chachi ye endiga zikyasonda endiga zasumba zikyasonda Akasimbi zikyasondera ddala kubanga olaba ebiseera ebisinga lwataddewo kubanga basonda ensimbi era balaba nga bawaayo akasente nga kawera kale tulinze tulabe n'abivuddeyo ku side zeyo mpakita Faadi TV gisubscribe watonyigene kale ba engineer agenda kuba announcing agenda kuba abakakasa agenda kuba abaconfirming nti bano abagenda okubanga batuula ku mulimo abagenda okubanga babeera mu mulimo okubanga Pentagon ezimbibwa 2024 Pastor Bugingo yasuubiza n'agamba nti agenda kuba afa okulaba nga abako kyalaga ku nsonga eno agenda kubako kyakola ki kyalagawo ku nsonga z'okuzimba echachi eya Pentagon House of Prayer Ministry yosokwita HPM ye chachi ya Pastor Bugingo HPM House of Prayer Ministry bwatyo bwagiyita ndowooza bwetyo bweri agenda kuba abako kyalagawo 2024 ayagala kuwonya ndigaze tenti kubanga chachi ya Kanani bannaye waliko Kanani nkuba itonya jukira ne bagamba ekisooto kifuka ekisooto zolengera ekisooto kiba kisooto super tebona basinga akakana babiguddemu ne babyevulunguliramu ayagala bijjawo bino byonna yagamba nti ayagala kuwonya abantu b'ebisooto 2024 ayagala kubako kyalagawo 2025 2026 nga bia mukage nabe wedde chat kale kanga bili nga bili musanvu mpoziko ba engineer manyi kale ba engineer olusi bofuna nga bangi nnyo nga bawera baso okugizimba ate bulungi nnyo negwa mangu bili nga bili mukaaga ebeso okubanga wedde nga bagiyingira bwana abanga bili abili mwena agitandiseeko subscribe watonyigene kale Faadi TV UG mbaga nanyi banange sigala ngo di follow nga ne Faadi UG News bele bulungi mwera